yakoseddwa mu njege eno kuliko Namakindu, Mpugwe, Kiyinda, Katwadde, Kasaana Luvula ebisangibwa mu division y'Ennyendo Mukungwe mu kibuga Masaka, ng'eno amaka agasoba mu 3 n'okutuusa kati gali mu kusoberwa. Okusinziira ku batuuze mu kitundu kino, namutikwa w'enkuba yaleka ennyumba z'abatuuze 3 nga ziri ku ttaka, okugattako ensuku, ebirime n'ebintu ebirala bingi, era nga kati mu kiseera kino boolekedde Enjala ani amuwadde akatebe. Tuli mu kibuga abatuuze abamu bannaffe ffe tubadde tubasakira akokulya ne tubawa. Naye kaakati tetukyalina kubanga kaakati muwogo akaawa mu kiseera kino akaawa. Ekiseera we yajjira yasanga tuli ku mirimu. Naye okudduka okutuuka ewaka nga n'amasuwaani bikopo byonna ebiri ku katandaalo nga byonna ebyasizza. Abatuuze abalala bategeezezza nti emitima gibyewanise waggulu ku mutwe ng'eyabuulira ku w'olugambo kubanga mpawo kintu kyonna kye baasigazza ate nga amabanja ga bbanka gabali mu bulago era nga mu kiseera kino tebamanyi kyakuzzaako. Kati nze gola nali alooni ku katunda kaali katandise okulanda waggulu gonna nga nina n'ennaanansi gwagwa nanansi ne zisesebbuka katunda ne kagwa wali. Florence Nabunnya kansala akiikirira omuluka gw'e Samaliya ku division ya Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka agamba nti abantu b'embeera ebayinze naddala ab'ennyumba zaabwe ezaatikuddwako obusolya. Tulina ekyalo nga Namakindu kino kati saawa wano we tuli ennyumba z'abatuuze 3 ziri ku ttaka. Mu mbeera eno Katikkiro w'ekika ky'Engo Lubowa Sebina Javiira owa Lubowa Sebina Foundation adduukiridde abatuuze ku kyalo Namakindu n'Empuggwe n'obuyambi bw'ensigo za kasooli n'ebigimusa okufuna ekyokulya mu biseera eby'omu maaso. Lubowa Sebina Javiira agamba nti mu kiseera kino abatuuze bangi bali mu kusoberwa kyokka nga ne gavumenti eyandibayambyeko okubadduukirira mu kiseera kino efuuse kyesirikidde. Nkubiriza abantu okunyiikirira ennyo okusimba emiti gisobole okubeera nga gitaasa kibuyaga ono ate n'okukomya okusaanyaawo ebibira. Tugende tunyiikire ennyo okulaba nti emiti bw'otemawo omuti waakiringa oteekeddwa okutemawo omuti gumu simbawo 5. Mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja agamba nti embeera abantu be gye bayitamu mu kiseera kino eyungula ezziga nga y'ensonga lwaki yasalawo okusooka okuzimbira muzeeyi Fulgensi olugoloobi ennyumba kubanga Namukadde ono teyalina wa kwegeka luba. Ne ŋŋamba nti ekyamangu kye tuyinza okukola kwe kumuteerawo wasobole okugira nga abeera asobole okuba nti avudde mu bulamu buli obubonaabona waakiri abe nga takosebwanga enkuba etonnya era gwe mulimu guno gwe tukola. Ono era agasseeko nti ekibuga Masaka tekirina nsimbi okudduukirira abantu abaakoseddwa mu njege eno bw'atyo n'awanjagira abazira kisa okubakwasizaako. Bino bye tukola tubikola ng'abantu olw'okuba nti oba ova mu community ate abantu betukiikirira ne bafuna obuzibu kiba kitukwatako. Babatuuze batenderezza obuyambi obubaweereddwa Lubowa Sebina Javiira ne mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja kyokka ne bakukkulumira gavumenti olw'okwesuulirayo ogwa Naggamba n'eremererwa okubadduukirira ate ng'ebajjamu omusolo.